TV musibye mutyanno mbatumiddeko na jimuwangalira abami n'abakyala abakulira omukutu guno n'abagugoberera. Nze no ku nsonga za Lumu okusookera ddala njagala kumulaba ng'omusajja omulalu era asaana okutwalibwa mu madwaliro yekebejjibwe ng'obudde bukyali kubanga yagwadde eddalu. Ayinza okubanga takimanyi naye abamwetoolodde bandi muyambi. Omusajja yalaluka dda. Tosobola kujja buli kaseera nti oleete n'ongooseza naye nga buli kaseera ojja na kintu kipya. Oluvannyuma lw'ebibiina byonna okugoba ekiteeso kye eby'opposition, siraba nsonga lwaki yandibadde agenda n'ensonga eno mu maaso bw'abanga abadde ategeera. Naye nga bwe ngambye nti mulalu katugezeeko okumuwabula. Ekisooka, ebibiina by'obufuzi, buli kibiina kya byabufuzi kirina constitution yaakyo era egazeetingibwa mu kakiiko k'ebyokulonda. Constitution eyo yerambika ekibiina ekyo bye kinaakola emirimu gyakyo. Kye kisooka. Era baba banalonda abakulembeze mu bibiina ebyo abaneesimbawo mu bibiina ebyo bayita mu kamyufu ne balonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abanaabakwatira bendera. Kati kitegeeza nti ekyo kyayagala okukola kiwanvu nnyo era kyetaaga obudde era kirina okubaamu abantu ba bulijjo. In fact ebanga referendamu oba naategeerekeka. N'ekirala system gyayagala okuleeta ekola nnyo mu nsi ng'erina federation oba federal system. Ndowooza kye kinaamusumbuwa okutegeera. Akati bw'obanga oyina ebibiina nga buli kimu kirina constitution yaakyo, kyetaaga obudde bungi ebibiina ebyo okuddayo okukyusa constitution zaabyo. Naye n'etteeka ery'okulonda oba akakiiko k'ebyokulonda nako kalina okukyusa etteeka. Naye ne constitution y'eggwanga nga Uganda naye erina okugenda n'ekwatibwamu. So procedure mpanvu nnyo eyeetaaga obudde n'abantu abalowooza. Naye n'ekyo ne environment y'ensi mw'otambulira. Ekirala, abantu b'abalonzi ku ekyo abaagala okulonda nga omuntu yagamba nti nze Bobi Wine ye wange, ng'oli agamba nti nze Besigye ye wange, ng'oli agamba nti nze Mao ye wange. Kakati ogwo omukisa gw'abantu abo oba ogubaggyeko abantu okwerondera omuntu gwe baagala. Kati ye abanga agamba nti oddembe ly'abantu ery'okulonda bali baggyeko. Kakati boka basalirewo. Naye oyo Lumu asaana ategeere nti era ali mu parliament ekyetaliyo. Ensi bwetyo si bwegamba. Ekyokubiri, waliwo abantu abeesimbawo nga ba independent. Abo bo etteeka yaleeta ligenda kuboogerako batya. Kubanga oyinza okubeesa ku bibiina by'obufuzi oli n'agamba nti ekibiina kivuddeko gijja nga independent. Ogenda mugamba ki? So omusajja asaana kwekeberamu mu bwongo yeeterereze. Ekirala ekimusumbuwa ndowooza bakiyita coalition of governance. Ebibiina by'obufuzi bisobola okwegatta oba bibiri oba bisatu byonna biteesa ku nsonga zaabyo. Ekyo tekyetaagisa tteeka. Era ekibiina ky'ebyobufuzi kiyinza n'okwegatta, kiyinza okuva ku opposition ne kyegatta ku gavumenti ne baweza omuwendo. Singa katugambe nti Museveni abadde yeesimbyewo najja afuna ebitundu 47 ku buli 100. Kati ayinza okuperereza ekibiina ekirala ekirina 15% ne bagatta nawezanga 54 oba 55% ne bakolera wamu. Eyo coalition mu nsi yonna ebeerawo era teyeetaaga tteeka. Ekyo gye kiri already. Akati Lumu alina obuzibu bw'okumanya wadde nga yeyita looya naye amagezi ge mapungufu nnyo. Kyoyinza okugamba nti oba oliawo yayonka kitaawe mu butanwa nga muyajja obusiru bw'atamba nabwo. Obanga si ekyo nga mentale yagwa eddalu naye nga sirina kukitegeera. Kati bw'abanga munnamateeka tasobola kutegeera bintu ebyo nti abantu ba bulijjo balina eddembe lyabwe ery'okulonda, nti ebibiina by'obufuzi birina constitution kwe bikolera emirimu gyabyo era mwe bisalirawo bani abagenda bikwatira bendera nga ekyo ekimutawaanya then abalina ekizibu ky'amaanyi. Mpozi ensonga esembayo eya byempulidenti abakwatiddwa mu State House. State House, Parliament bye bitongole bikuliddemu okubba ssente z'Abannayuganda. Era Bannayuganda mu State House bo tebabeerayo. Wabeerayo abantu abali selective. Ne mu Parliament wabeerayo abantu bonna nga balonde abasingayo obungi abatambulirako emirimu gya Parliament. Naye batandika okubba ssente z'omusolo bwe bavaayo okukwatibwako gavumenti yennyini ebawa backup era bonna bali bweru. Tewali resigninga, tewali yakomeyo bye yabba, tewali yavunaanibwa. N'olw'ensonga eyo ebyokulya enguzi tetulina kyakubikolera okujja nga tujja okujja gavumenti. Bannayuganda balina okusituka bagyewo gavumenti. N'ekisembayo eri Bannayuganda, Abaganda n'abantu bonna oba ababunyula oba ababusoga musituke nnyo mu kiseera kino tujjewo bakatikkiro bonna tutaase dignity ebitiibwa by'amawanga gaffe. Kubanga omuntu yenna bw'oluzinga eggwanga lyo amaanyi gaalyo obuvunaanyizibwa bwalyo gwenyini bwamaze okusaanawo. So abantu bonna Bannayuganda abakkiririza mu bakatikkiro olwaleero njagala ekiro kimukisazeemu bakabaka baffe bonna bawambibwa bakatikkiro babawambye. Abaali bakatikkiro kati baafuuka bannabyabufuzi era nga basapoota gavumenti eri mu buyinza. Wakati nga bamaze otubbako amataka bamaze otujjako buli kimu kati ate baagala buyinza. Njagala otunuulire bwa gye tulaga mu mbeera gye tukulembeddemu wa gye tugenda okugwera nga situlinayo twesigamye
ng'ebintu byonna bannansi ba Uganda kwe beesigamanga babyonoonye babisaanyizaawo babifudde byabwe nga bwe twalabye wano bagoba abantu ku ttaka enansana mu Lubigi n'awalala kaakati ate nga balina ebyapa Buganda bye yabawa nga balina ne lisiiti za busuulu oba envujjo ze basasulanga ne babagobanga gavumenti y'Emmengo ekulembera Mayiga tesobodde kuvayo kutaasa abantu abo naye tulaba nti ate baatandise okuyiwayo ettaka twalabye abantu besayidi abo busaabala simaakibiri nawa bonna bagenda kubagoba obutabango obuyitiridde obw'ettaka bakabaka babawambye ababawambye tebagambwako naye tubatunuulidde bwe tutaasitukke naffe kuyiwa ku musayi gw'abantu abo mu butanwa nga muyajja obusiru bwatamba nabo obanga si ekyo nga mentale yagwa eddalu naye nga sirina kukitegeera kati bw'abanga munnamateeka tasobola kutegeera bintu ebyo nti abantu ba bulijjo balina eddembe lyabwe ery'okulonda nti ebibiina by'obufuzi birina constitution kwe bikolera emirimu gyabyo era mwe bisalirawo bani abagenda bikwatira bendera nga ekyo kimutawaanya then abalina ekizibu ky'amaanyi mpozi ensonga esembayo eya byempulidenti abakwatiddwa mu State House Parliament bye bitongole bikuliddemu okubba ssente z'Abannayuganda era Bannayuganda mu State House bo tebabeerayo wabeerayo abantu abali selective naye mu Parliament wabeerayo abantu bonna nga balonde abasingayo obungi abatambulirako emirimu gya Parliament naye batandika okubba ssente z'omuwomusolo bwavaayo okukwatibwako gavumenti yennyini ebawa backup era bonna bali bweru tewali yalisigninga tewali yakomeyo bye yabba tewali yavunaanibwa n'olw'ensonga eyo ebyokulya enguzi tetulina kyakubikolera okujja nga tujja obujja gavumenti Bannayuganda balina okusituka bajjewo gavumenti n'ekisembayo eri Bannayuganda Abaganda n'abantu bonna oba ababunyula oba ababusoga musituke nnyo mu kiseera kino tujjewo bakatikkiro bonna tutaase dignity ebitiibwa by'amawanga gaffe kubanga omuntu yenna bw'oluzinga eggwanga lyo amaanyi gaalyo obuvunaanyizibwa bwalyo gwenyini bamaze okusaanawo so abantu bonna Bannayuganda abakkiririza mu bakatikkiro olwaleero njagala ekiro kimukisazeemu bakabaka baffe bonna bawambibwa bakatikkiro babawambye abaali bakatikkiro kati bafuuka bannabyabufuzi era nga basapoota gavumenti eri mu buyinza wakati nga bamaze otubbako amataka bamaze otujjako buli kimu kati ate baagala buyinza njagala otunuulire bwa gye tulaga mu mbeera gye tukulembeddemu wa gye tugenda okugwera nga situlina we twesigamye ng'ebintu byonna bannansi ba Uganda kwe beesigamanga babyonoonye babisaanyizaawo babifudde byabwe nga bwe twalabye wano bagoba abantu ku ttaka enansana mu Lubigi n'awalala kaakati ate nga balina ebyapa Buganda bye yabawa nga balina ne lisiiti za busuulu oba envujjo ze basasulanga ne babagobanga gavumenti y'Emmengo ekulembera Mayiga tesobodde kuvayo kutaasa abantu abo naye tulaba nti ate baatandise okuyiwayo ettaka twalabye abantu besayidi abo busaabala simaakibiri nawa bonna bagenda kubagoba obutabango obuyitiridde obw'ettaka bakabaka babawambye ababawambye tebagambwako naye tubatunuulidde bwe tutaasitukke naffe kuyiwa ku musayi gw'abantu abo nga bo tebaagala kyebatukozesa kuyiwa misayi gyaffe kutufiiriza tewali muntu akulaakulana bakuggyako omwanyi ne bakuwa enkoko Mukama atusaasire naye nga Bannayuganda mu kaseera kano musituke mujjewo gavumenti eno Mukama bawe omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.